Uganda mpaka netudde wano emmotoka bajja kujja mukati n'enje situyamu tubere wamu amawulire gakusanzeewo honorable ntegedde ku makya ntegedde ku makya sawa nga bbisa tebadde namulabyeko ku buvidiyo eggulo nga sikisuubira so kitukubye entiisa y'amaanyi. musisinkana mutya n'omugenzi twasinkana naye twalinanga bandi yaffe bagitanga Gibros naye ng'ate ye yali alina ebyuma ne tugenda ku Bat Valley natutandika okukola naye mu kibiina kya Diamond Production era mu kibiina kime twatandika okuba live music so abadde mpaji nene nnyo ku music wa Uganda kubanga ffe yatuteekako omukono gw'amaanyi. Honorable moments ezo zosinga okubikolinga ng'oli n'omugenzi. What are some of those best moments you can share? Nga tutendeka ku stage kubanga abasinga twagenda tuliba tetuyina nnyo kye tumanyi naye yakugambanga omanyi yayogeranga openly n'akuboggolera n'agamba no kiri tetwasooka na binyumirwa nga tetumanyi nti mu ekyo kyakola mwe munava ate kye tugenda okuwa abantu so abadde yakola kinene. Honorable omugenzi abadde muyimbi, he was an artist but he was a musician. Abadde awandiika ennyimba, abadde awandiika emizannyo, abadde agasse tofaalidde nnyo ku industry. Naye olowooza ki ekyenjawulo kyabadde alina ekitali mu bantu bano ba bulijjo? Abantu ba bulijjo be batya? Okay, ffe abagamba nti nze ndi muyimbi ng'akola gwa kuyimba gwokka. Ye abadde ekitone kyakigabana n'abantu bangi. Baadde awandiika oluyimba ng'afuna gwaluwa. Bw'aba alina omuzannyo gw'accommodating abantu bangi ebintu ekisinga byabadde akola badde naddala mu music nga badde asinga okutunana ku bantu abalala. Mami nga kitalo nnyo. Amawulire wagakusanzeewa? Amawulire gansanze badde n'akazuuka bwenti tekako essimu nga genawulire gendaba ku mitimbagano wonna agangu Kato. Kiki ojjukira ku mugenzi? Nze bwe nali nzija era mbadde ngamba nyumiza olugendo lwange nga ntandika music naggukira ku Bat Valley eyo nga ku ssomero. Bat Valley omugenzi be bamu ku bantu abasooka okundaba era nga bali ne mukyala Midagire, Uncle John, Kato, Lubwama, Akakirafu be bamu ku be nasooka okulaba nga nakava nga nzize ku Bat Valley nga nakava ku ssomero nga njagala kuyingira music era be bamu ku banyaniriza. Olowooza ki aba bandi naddala mu music kye bagenda osinga omumisinga ku honorable nawe ng'omuntu? Uncle Kato kye mumanyiko abadde straight forward. Uncle Kato abantu abamu babadde tebamutegeera bulungi kyabadde awulira ku mutima abadde airinga out era n'alagira ddala nti kino kiri bwe kino bwe kiti of which omuntu airinga out ekintu kyawulira kyayagala si kibi. Abadde straight forward nnyo ate abadde mutendesi nnyo kubanga ffe yatutendekako n'amazina lugola edda amazina ago gonna ge tuzina mwali yatutendekako ku Bat Valley nga nkyali ku Bat Valley amazina drama ng'era akuyimiriza wali n'agamba acting about Irene no acting about kibi so buli kimu abadde akimanyi music nga amumanyi drama dance ogamba buli kimu abadde akimanyi ate nga atutendeka. As a child of Bat Valley kubanga tuba tusubira nti obadde onyumirwa nnyo emizannyo gy'omu theatre. Olowooza theatre egenda sigala kyekimu kubanga Vincent badde balina n'omuzannyo gwe bali mu kukola ogwa ceasefire. Theatre egenda sigala bubi kubanga abamu ku ffe tubale tulabanga omuzannyo gwe bajja okuleeta gubadde gujja tujjukiza tuddemu ate okutuula nga tulaba emizannyo naye Mukama bw'aba bw'atyo bwasazeewo Mukama tagera kibi Mukama mugenzi Mukama mumuzannyo. Amen. Bange akulembeze bannange biti ebyenjawulo bakama bange mu fraternity ya music ne bamukubazi bannange mwenna Mukama mulungi ekiseera kyonna. Nze nno omugenzi jja mwogerako nga Kato Lubwama
mumanyi nga Kato Lubwama era bamukazaako erinnya Anko Kato ffe tulyebamu ku bo nti ffe nga bwe mutulaba abajja nga tukuba band music abo abakubanga ebyuma ku stage regime yaffe yonna yatandikira mikono gya Kato Lubwama omugenzi ffe twalinga tuyimbira ku CD tuyimba ne bambisa kyabo bamayinja naye ne batuyita ku Bati Valley ne batugamba tusobola okwongerako ne mutandika okuba abayimbi ab'amaanyi singa baana abalabanga kuba ebyuma ebyo mugenda kufuuka abayimbi abagenda okwogeza ensi eno Lubwama era omugenzi oyo yali mpagi nnyo mu kutukwata ku mukono n'okutuyigiriza abayimirira ku stage nga bakuba ebyuma n'okuyimba era asaba Mukama gyali amugambe nti tusiima ebigambo bino tubadde tubyogera ng'akyali mulamu ng'era bulo bwe tubeera ku TV tubagamba omusajja oyo kyova olaba nti abayimbi bangi baddukidde ewuwe olw'okuba tuzze tumwogerako mulujjudde ne bagenda n'abalala n'abakwatirako so tuli bangi nnyo okufa kwe kufuuse kyekangwe nnyo so ng'ate abadde mulwadde ebbanga ddene Anko Kato bwe yali ng'ali bweru ne bamulaga nga ali ku life support omuntu wali osobola oba okukkiriza mu mutima nti afudde mu biseera ebyo bwe bamulaga ng'ebifaananyi ebyo neraba Mukama ebintu byakola ebibiri ebyengeri n'amala okumuggyayo eri gye tubadde tumulabira siza ku byuma n'amuleeta ate n'amuggyawo mu mbeera eringanga ey'ekibwatukira kuba abamu bagamba nti neggulu bamulabyeko so byonna byonna Mukama bw'aba akisazeewo kibeerewo ekityo tetujja kumuwakanya naye nga tumusabira omwoyo gwe Mukama aguumuze emirembe ne famire tusaba tugiteeke mu maaso ga Mukama abagumye kubanga ye waatali abantu ffenna wano olumbe bwe luggwa tujja kuvaawo naye mujja kusigala mu mikono gya Mukama awangale ayisa abasajja kabaka tuyanze nnyo tuyanzege Honorable Geofrey Lutaya gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa